ye mukulu gwe bayita Pallaso. Mu weekend nga bwe yatambudde omukulu gwe bayita Bajjo yazzeemu buto okuba ate nga atabukira omuyimbi ono gwe bayita Pallaso ng'agamba nti Pallaso waliwo ebivulu bamutegako mu yidi season eyo yakagwa. Agamba nti abangi banyo bapromota bali mu misango, bali ku poliisi. Olw'ensonga nti omukulu gwe bayita Pallaso ebivulu yagenda okubiyimbako, era omukulu ono asobodde okuba ate nga alaze obunyiikaavu n'ategeeza nti omu ku bayimbi akadde kano abasinga okusala omukulu Bajjo. Mu buufu obwennyini nyinamu n'omukulu bamuyita Nobody Promotions. Nobody Promotion yabadde akwasaganya ensonga ze za Golden Tour border to border. Omukulu oyo naye sobodde okuba ate nga mufunako ng'ayogera ku Pallaso. Omukulu Bajjo ye talina bigambo birungi eri omukulu gwe bayita Pallaso, naye nga tutandikire wano n'esooka owulire. Omwana oyo Pallaso nabakisi mutima mubi bayida nti bantu babaga banjogera Pallaso naye njagala gyevana gye bulaga mutono bamuyimbi nga David Lutalo kimukumbidde ku toopu mpisa Kenzo mpisa Shuba mulaba mukwate naye ayogeza mpisa ayogera with self respect. Naye omwana ono Pallaso yajja ne lulaba ne excitement engeri omuzira gye gwamukuza obwongo mu America n'alowooza nti Uganda bwete kukola ki. Ate bino mbyogeranga muzadde we, bino mbyogeranga omuntu akutte sente ziteka mu industry, bino mbyogeranga alabye abayimbi abagwa bwe mbayo nenkola nanga nti Pallaso kendeeza abalala. Bebe Cool ye muyimbi anasinga ngose lulimi kinga simuvumye, ye muyimbi kala ategeera nga wayisewo essaawa 48 ne Bebe Cool tasobola kukola nsobi Pallaso z'akola. Bebe Cool mu buyaaye bwe bwaba awaba promote ekitiibwa n'owabaddamu abitex amuddamu with respect. Ye mukulu oyo gwe bayita Bajjo akyalina ebigambo eri Pallaso wulira. Ne Pallaso yalowooza nti engeri omusajja gwamukubenya buli omu alina kubonaabona. Mugambe Pallaso sule muti bamutonda kubonaabona. Oba yagenda omuzadde gumukuba kamiliyoni ng'omuzadde gwamukuba kitegeeza Katonda bwatu yakola kimbe yasalawo. Hindi yonna ewedde ndayiraga Katonda mugende mukono waliyo kesi ku poliisi. Buli muntu yateese Pallaso ku Idi teyasuze waka. Naye ng'obuzibu bwava ku nduulu ye kasa yakuba oluyimba mu Local Down kuba Pallaso nabaga muyimbi wa Local Down. Era njagala mmwe namwe n'abamawulire nti buli muyimbi yajja mu Local Down yaddayo ku nkondo. Njagala mpula buno obwana obwalinga buseereza yakomawo, Lutalo yakomawo, Kenzo yakomawo, Shiba yakomawo, ne basebata bakomyewo naye atuwonya gye emyayo gy'obwo obwana bo bajja ne excitement ne butamanya nti bwe mbaga tuzze tuyitire mu kati ka Local Down kubanga mu Local Down Lutalo baali tebayimba, Kenzo baali tebayimba, Shiba baasiba ne babamu buno obuyenje buleeke. Kati ne buganda okosera bulaba nti abayimbi abazze mu Local Down nga bampisa kati ng'omwana bamuyita Martha Mukisa kwali n'olaba nti alina management alina ki. Ye mukulu oyo bamuyita Bajjo mutegesi wa bivulu. Wano no wategereza nti omukulu gwe bayita Pallaso amuwadde paka mwezi ogw'omukaaga nga takyali ku maapu wulira. Empisa nebino Pallaso ebize n'amalo mukatonda mukulu nkirayira ku kamera kino muyinza okutyo biteekayo. Pallaso wasukanga omwezi ogw'omukaaga nga waliwo promota amugula mujje mutemeko omukono ku City Square. Kidde muno nkugambye Pallaso wasukanga omwezi ogw'omukaaga ng'akyaleeta abantu 10,000 mu kivulu kubanga ekisooka kusaba miliyoni 10. Ompulira mwemuwa miliyoni 10 ye kenyi tali mu value ya miliyoni 2. Ekyo mbiza tikita depreciation. Kubanga Pallaso ajajira musanga leo tubaita scarcity mu economics. Scarcity ya the demand has been high. Nenga supply ye bade high na yeka kati demand ya eri high ku bantu abalina supply ye eri original etali ya Pallaso. Okitegera bulungi. Era bino bika kasaba promoter bona tulina group ze tulimo. Kasaba depose bagaye Bajjo yogedde amazima. Omwana wa Butebe n'agamba Bajjo ndabanze tunda Butebe mu bivulu. Nesi asobola kupangisa promoter muguze mwesente z'Obutebe kwa Pallaso bwe bitamusala atajja kujja bonoona Obutebe. Pallaso akosa abantu business okuva kuwa Obutebe, okuva kuwa ekifo, okuva ku promoter, okuva ku security. Tugamba Pallaso kizibu kyerere mu industry. Nabo ne tuliyogera muga tulina emitima emibiri. Naye nga tutaasa abaana bangi be tutaasizza wabula mwana w'amasaka ge twataasa yakulidde kino apereze emitwalo 5. Nangamba baba webale ne batuwebaza. Ye mukulu oyo gwe bayita Bajjo wabula omu ku bategesi abategeka omukulu gwe bayita Pallaso agambye nti ebyo ebigambo just bya bukyayi. Omukulu bamuyita Nobody Promotions yabadde atambuza Pallaso bivulu ebyo gy'atalagidde Kasese bundi bujjo yonna. Agambye nti omukulu oyo ayogera ebigambo ebyo si mutegesi bamukozesa just. Bajja alimba talina zitegeka Pallaso batalina sente zitegeka Pallaso shoye ya layisi ya miliyoni 10 segede bulungi. Kati bano Bajjo beeyiya bategekera abantu bivulu si mutegesi noonyaako mu budde bwange wedde menja kuwa analysis amalayo. Bajjo si mutegesi ategekera bagagga bivulu. Bajjo si mutegesi wabi njagala ombulire nti Bajjo aguze concert y'omuyimbi miliyoni 10 si mutegesi wabula ategekerako. Owulidde ye Bajjo akyalemeddeko ku Pallaso. Kenzo muyaye
yeepaka naye Kenzo he respects people. Kenzo amanyi kyalaita business. Kenzo bw'omuwa ssente yo ajja kujja ne bandi oba minisita Kisemakula ne bakuuma obudde ne bajja ne basanyusa abawagizi okoleka ono babuga mu music wa mu Pallaso. Ekisooka tanyuma kulaba ajja n'abuukabuuka nga master blaster toddamu kumwegomba alinga gurupu y'emizannyo emu gye mmanyi nti bw'ojja neetegeka awo toddamu kugyegomba kuddamu kugiraba talina bisikiriza tanyumanga Lutalo tanyumanga Kenzo tanyumanga Shiba tanyumanga Baseba okitegera tanyumanga Afrigo band ti abantu bawangedde ku top nti bw'olaba Afrigo ekyo tosobola kugikola mu njogeza b'ekyo Nobody promotion yagamba nti ebya Bajjo wulira beza jinyenyiza okuwa muganda wange Bajjo anti yayitiriza yagatta ebintu bingi bintu abitaddemu ebyobufuzi abitaddemu comedy abitaddemu okutegeka abitaddemu talwanyisa talent ya Uganda wabanga omuyimbi in fact kamusomese Uganda is a free market economy oli wakuseera ekintu si kyampaka nti no kimuguleeko genda ku mulala wabanga Pallaso asala agende ku bayimbi abalala simple as that fe Pallaso bafunidde fe tukyamuteekera kati mugo omukaga nasho za Pallaso endala 5 Pallaso namuteeka show 7 ku show 7 sente zezo ze namuweza show 7 nazijjayo ku show 3 ezasooka kitegedde omukulu Nobody promotion agamba nti omukulu Bajjo yetereze nga ye wulira bwamugambye ave ku muyimbi abeeko byakola ye nga ye wabanga mutegezi wa bivulu ateke ebivulu bye yaseera bisubulawa walewuddeyo nga Pallaso yeeranga nti mujje mungule abategesi b'ebivulu tiyiranga fe tumunoonya n'olwaleero mbadde naye era nansaasira busaasiza okumpa short 5 kubanga nazo dates zibadde already zonna mbooking era kati Pallaso oba omwagala omunoonya mu gwa 7 ogwokutaano gonna mu booking ogw'omukaaga gonna mu booking kitegeera oyo muyimbi abamukozi magezi gemba wagali gamu abayimbi babaleke bazanye rolo yaabwe bo babeeko we bakoma wabanga oli promoter kola ogugo ogw'okubeera promoter gwe bw'oba olemereddwa okutegeka in fact kambagula amaaso abalabi abategesi bannaffe ku kyennazuula mu industry eno abamu si bonna entegeka yaabwe nnafu ajja n'atimba ebipande 3 nti ayagala omuyimbi nga Pallaso kati bwajje wa Pallaso namugamba nti nsasulako deposit balwana nnyo ne bafuna deposit ye mukulu oyo gweta Nobody promotion era yatambuza ne Chameleon yamuleetako mu bitundu by'e Masaka Gravity Omutuju yali mu concert ya Gravity Omutuju gye bayita tusimbudde ngenda okubeera side z'erugogo era bakakasa nti ekivulu kyaleese ekya Gravity kigera kuba kya tabo nnyo amanya nze Nobody Events omutegesi w'ebivulu ow'omwaka 2022 nga bwondaba nti Nobody Events ndi muvubuka njagala abavubuka banange ba New York baveeyo ba talent beetaga katono nnyo okukwatako sekisinga obukulu mbadde nze kulaba kituufu otugenda okubanga tuteeka sente zaffe weewo kyekyanviiriddeko n'okuba nti salawo nenga nti nyimiridde ne mu kivulu oba mu concert ey'omuyimbi Gravity Omutuju tusimbudde kakyabena muvubuka ate is hard working muvubuka mukozi akola nnyo ekyokubiri nga businessman nteeka sente wendaba kati njagala enseerabire ku concert ya Gravity yatusimbudde we mugenda okumanyira nti Gravity musajja era wabadde w'amaanyi njagala okulaga ensi nti wasobola okuvaayo aba appreciating talent y'omuntu nti ddala asobola kuba abaddewo ng'akikola emyaka gyonna naye omwaka guno ogwa 2022 gugenda kuba gwa njawulo nnyo